Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana yotuuse wane campaign ya girl child. Ya girl child abana mbabuulirira mbasomesa ne abana nabo bannange eddalu nayo lingi naye nze sijja kukoowa nyongere babuulira nobakwatako ku mukono tutambuza ekintu mpola mpola. Abaana abawala bootambula nga batwala by'obutambi nga beegaddanga misana mu basi z'essomero. Nekitufaadde beegadda nga babadde village excitement. Village excitement n'okwegaddanga enjawulo eri. Kubanga nalabye kiringa ate kirala. Kuba nalabye abaana abalenzi babatuddeko amazina ge bazina siga buntu gabadde gabwononefu tabyanyumye twaswalidde wamu ng'eggwanga banga waliwo ebintu byolaba n'ogamba nti ebyo byabadde mu nsi ki ne kati kiba nga te kino kya Uganda buli omu agamba mulabe ebiri e Uganda mu masomero kyatukoze bubi ne nkubiriza abazadde twongere okuteekamu amaanyi okulaba nga abaana bano tubanakyaringa banga gamazina siroza nti bagasomesa ku ssomero abaana obuwononefu babugira ddala waka ffe tuba ne speech days n'olaba nga omuzadde asanyusa ennyo ng'omwana mayimbinga akayimba k'omukwano akutte ku mulenzi amufiiringa ne bama n'avayo n'afuuwa ssente ne batamanya nti ate basiga ensiga enkyamu n'abasomesa bongeremu obukambwe babeere mu mabaasi omwo babeere ng'abaana balina gwe batya ne kati abaana ndoza babadde bali omwo tebalina gwe batya ne basumulula buli kyabuyaaye kye balina batukoze bubi ng'eggwanga twansiwadde ffenna. Ati gwe omu ku balina ku masomero abaana bano mubafuga mutya like omwana mufuga anti kati amasomero amasomero galina okuba n'amateeka galina okuba nga gakangavula n'abaana nti omwana waba akuyitiriddeko oyita omuzadde omwana mwe ku suspe gamba wabeerewo ng'omwana alina kyatya omwana mwe ku warning letter kugamba wabeerewo enteekateeka nyingi reprimanding omwana amenye nti kyewaggula nti alina amateeka agamufuga era atya n'omwana wakula nga talina gwatya ate abalina kuze tebabakubako fedda batukubanga n'otya neweeraliikirira ne kati obulamu bwakyo okuba omwana abandi n'afa. Wait a minute, naawe bakubako? Nze bune nali ntya nnyo emiggo nze tebankubako nali ntya natyanga nnyo okunkuba naye ng'ekawempa omuggo gwanyuukanga. Kati naawe yali omukyalo omufumbo nga omusomesa gamagalamira saafumbirwa naye mu P1 nedda omu HSC nedda of course bali tebasobola kunkubanga ate nange omekisiza nawe engeri gye weeyisaamu sazzanga misango abasomesa tebaba balalu era bakukubanga ozizza omusango. Kati kambuuza ajja tugende mpola mpola mu high school ofumbiddwa seeka abaana banno myaka gyo bakulaba bo tebakugambanga ebigambo? Nze ali newe ekitiibwa of course baba bakutye baba balabanga toli wa bulijjo n'emyaka era baba nedda baba batya bagamba owanga tebatukuba ne batuloopayo ne batukuba emiggo ja kapolingi. It was a public secret nti oli mukyala wa Haji kusomero. I think it was. Yeah, I think it was. Kyeko lugambo lwabangamu mu baana. Era ku ssomero tebakugambako? Aja tutolimba wallahi. Sikulimba. Abaana bali bakimanyi ndowooza. Kubanga era Sheikh yajjanga ku ssomero. Yajja ku ssomero nanda banduza olugambo. Of course olugambo lwabangamu. Baba mpasa misana bankuba embaga bayanjula okitegeera. Kati era olugambo luba lutambula omwo mpola mpola. Kati nga newe kabakadanke gwe togenda? Nga nunayo kyate. Kunyumirwa myaka gyo. Sinagagawo singa kasibwe muzannyo obw'obutambi internet ng'etereka mwandibadde mwabujjayo ddadda nti wuyo mukyala Seeka ali mu kadanke naye munnange saali part of that. Kati gwe nga kikyokola okunyumirwa ku ssomero? Nali okusoma naye nali nga nyumira nnyo MDD naye nga tetwaziranga amazina ga nnaku zinaago. Kati nawulidde kesomero nga liga mambo baana bali badde mu curricular activity twaziranga amazina ga buvunaanyizibwa maganda dance ne tuzina magisu embalu ebyowo ebiti bye twazina nnyo ne MDD by the way nze ndi very good actress nazanyiddeko naba Ebons nabazanyirako mu lockdown balina omuzannyo gwa girl child nendoza tebanagufulumya manyi okuzanya can act. Kati ebyo byonna nga wootuuka ku MDD gwe ng'onyumirwa akadanke toyagala mmanya? Nga sikazina akadanke
Wagendako ku promo party yadde? So, of course nagendayo, I attended nenga sayinanga partner. Yeah. Kituufu bayira nzijukira ku party yaffe nze gwe batekane ku mulyango nkwate ssente nga bagamba nti bayinza okuteekawo omwana oba nadduka ne ssente oba omusomesa tebajja mwesiga tebamufuula treasurer, so sali part of biri ebirala nali nkola ku byakukwata ssente. Yemu bano abawala ababeeranga kusomera abakambwe nga ne b'omugambako wakuvuma? Simanyi oba nali nga mukambwe. Nendoza abantu bampanga bw'ekitiibwa. Sijjukira kuba mukambwe nze kuba nali prefect. Abaana banjagalanga nnyo nga atijjukira abantu okuwa obwa prefect olina okuba nga oli muntu w'abantu. So zani nali nga mukambwe. Mu myaka egyo tolina kye wakola nga kya butono ogaana naye butuufu kino nakikola? Munnange sikirina kuba nafumbirwa mangu. Sijjukira nnyo kye nakola nti kiri awo. Okujja kyenjika kyokka nalimba muzadde wange nti tebaagala ngatto za bata. Bali nagenda kusomera mu senior 1 nga daddy angulidde bata, kati abaana ne banga mu bata z'abaana bato. Ate nga daddy yali agala nga teziwangaala. Kati mu headmaster yagambye tutumuza bata kusomera. Nanga bagamba tuyagala bata ne toyinza ga nti headmaster yakyogedde. Siriyerabira kintu ekyo nalimba omuzadde alina manya nti mulimbi. Kati Hajati ebyo byonna nga biri awo kusomera abaana balina co-curricular activities endala ze bazina, gwe twakulabyeko e Bulaaya US eri mu nsi ya Biden efuga ensi yonna. Nabadde ngenze mu conversion ndi Rotarian, twali tugenze okulaba engeri yetuyambamu humanity projects ez'enjawulo. Amanyi Rotary eri world over kati global conference yabaddeyo Texas mu Houston. Nabadde ngenzeeko. Bw'oyogera ku Rotary fe abasinga obungi tulowooza ekibiina ky'abaakolamu. Si kyabaakolamu. I think kibiina eky'abantu abalina emitima emirungi ne beegattira wamu. Kubanga omulamu omukulu mu Rotary kuyamba. Kati bantu bajja balina ssente naye nga tebayamba. Nga ssente ze wakira ziteeka wansi w'ekitanda. Kati waliwo omuntu ayagala oyamba nga talina. Era tosobola kugenda mu Rotary nga tolina. Nga tolina ki? Omanyi mulowooza nti okuyamba olina kuba na bingi. Waliwo omuntu ng'olina nnusu 2 n'owako munno nnusu n'omwako olw'ataano. Okitegeera? Kati Rotary mulimu abantu abaagala okuyamba. Kati singa ffe ba professionals nti olina akalimu k'okola ne bakuwaayo ka salary n'otolako akatini n'oyamba. So bwe kityo kye tubaamu. Hajati wakomye mu Rotary oka? Nakoze bane ku shopping. Anti omukolo gw'ompuuba. Nagenze nengula nenamuza ku gawuni bagitandiseeko. Bagitandiseeko bampimye. Kati Texas batandise whenever wegende Maryland, male gende Boston, egende New York eje Uganda. Hajati gawuni emu nga bagikoledde mu states. Nga bagikoledde mu states nnya. Kubanga ina okubanga nnungi nnyo. Esanyusa abagenyi baffe. Eriko zi solar panel. Jabanyumira. Ng'eyakaayaka. Byanjawulo ki ebirala biri? Ojja giraba. Ojja giraba. Wakomye ku gawuni yo? Ne cards twaguze ne cards. Cards zino twasitadde mu scanner. Kati wojja ne kadi nga ya Nasa Road ng'ekugamba gwe dda wali. Yo yennyini. Obanga oli mugenyi gamba yo welcome ng'oyingira. Nzalidde $5 byokka pa card. $5. Ze miliyoni ze Uganda emu n'ekitundu. Naawe nnyingi nnyo nnyo naye ng'ekikulu nti kadi ejja basanyusa. Nga weyogera kadi eyogera nno gwe ng'esanyusa abantu. Nga yekwaniriza yegamba gwe genda kadi gy'olina ya Nasa. Guno omukolo nga mutaddemu nnyo. Tutaddemu tetunnaba n'abali banna baagala otukwatira batuweereza batwagala mukolo gunyumirwe abantu. Abagenyi baffe twaga tuba kibye mu limousine nga tujja ne ku kima neekuleeta ku mukolo. Nimala neekuzzaayo. Abantu banyumirwe omukolo.
mujja tuwa ssente abantu bajja tuwa ssente olwo hajati manja yatusuubiza million 2 ono weddagala ery'ekiganda oyo yatusuubiza ssente omukyala mulungi nyalina omutima omulungi era nja kuyita tugende tukime ssente ezo hajati mayanja si yatunda amazzi g'ekikyala simanyi munnange enzige egaliwaago batabalanga amazzi g'ekikyala simanyi nnyo bintu ebyo kati ono mwakwataganye muti atunda amazzi g'ekikyala anti kati nze abantu bangi banjagala yankubira essimu nampita ku akika y'abaana be ne ŋŋenda napledginga nopledginga kati tuzino naddi ezo nja kukubira nkugambe tugende tuzikime abalala baani abwe tugenda okunona ssente zaffe basinziirire wano abali ab'emitima emirungi ze sinaba kubamanya ali eyo simyange kweri ku Facebook ngankubira kukasiba nga manchaja ati munange jangu okwate wano nawulidde gawuni ya solar panel kankukwatireko nagula yakataala akamu omukolo guno ng'ogutaddemu nnyo sirikubanga girl child abeere yasikirizibwa agambe bana nina okufumbira abaana bayitiridde okwefumbiza bawoza mbu abalenzi tebawasa omulenzi olumugamba I love you ng'akwata ebye ng'agenda ewaka we ku weekend kati njagala buli muwala ali yamenti alina okwambala ku gawuni kati aja tosindise bawala kukodowalira bintu byabwe tolina kwegaba olumala okusoma omusajja ajja ewa bazadde bo ajati bwe bakodowala abalenzi bafuna ennyonta ne batandika okukwata obukwasa oba rape tebalina kukwata kati ffe emyaka gyaffe nga tebarapinganga nakukwata baana cases edda zabanga nnyingi okusinga kati abaana sina byogera bya research oba manyumya mboozi kijja kwongera tukyetegereza rape cases zigendedde olwokuba abaana batujjamu olimba ekyo abaana balenzi baleka bagala yisaawo kyabwe nga sikikkiriziganya nakyo omulenzi nayagala okuwasa awowe obukya ate obusobozi kyokuwoowa biveeko genda oyera emikeeka osome Allah akuwa edduwa zonna baraka anti era ne mu kyaki mulimu abaweereza mukama buweereza mukama mukama asanyuka akuwa omukisa oleme beera ku suti bajja kuba obutayimbwa abaana abalenzi atuuka ekiseera nga tannaba kukikkiriza nti asobola obeera mu commitment naye ng'asobola oba ne munne ng'agenda n'ali ekyeggula ewaabwe ekiro najja asome Bible omuzimu ogwo ogumusumbwa gujja kukakkana spiritually kijja kuhappeninga nze byebyange omuntu alina okujja nze byebyange ebyo sikizigana bintu biri haram okujjamu kiri haram yes omuntu olina okuba nga ebintu biri ligo nga mukama abikkiriza n'ensi ebikkiriza kivala abaana bazadde obwana ne mutusumbuwa tetubuweerere obulwadde bungi simanya ati abaana tebalina byakulya kuzaala abaana nga teweetegese abalenzi bano bwe baba baggiddwamu ensi etereera actually sex is medical kati mbadde nsaba programu eno ekomaawo ngende nina appointment endala